waliwo wotu kati for example otambudeko mu Jinja na kuzino na rero otambudeko mu Jinja olina kyolabye ku Jinja ekibuga ekikulu ekya Busoga genda ku source of the Nile eyo source waliwo ekikulaga nti oli mu ku source kituufu source ng'ogyeko gano amazzi ageyawula olinawo ekiraga batugamba waliwo kyolaba kiriko source waliwo enteekateeka ey'okuzimbawo zi 5 star naye ng'omanye abagagga b'omu Busoga bazimbye mu Buganda bangi ogwo omuze gwo bagulina tujja gamba ddembe lyabwe naye gavumenti ekoze etya okulaba nga ekifo ekyo olaba ekifo ekyo bayiro ekinene Mabega bagobangayo ko n'ababeerayo abasuubulirayo abakolerayo nze nawulya balina enteekateeka simanyi 5 star byakomawa bipulaani awo nebeekubyakubya pulaani awo ne mugoba abantu abatunda art and craft mulina bye muzimba bannange naye lwaki abantu bamanyirira abantu kati olaba ebiseera ebyo bwe twali tuli nnyo mu byokukwana nga tukyali bato myaka 2 walaba ku gundi ku rumors twabeeranga ne ba girlfriend wali wansi wewati twalira ekyennyanja jjukira waawe rumors ne muyimirira ku mayinja ne muteeka ebigere mu mazzi osegera naye okuva luli bwatandika bwe nalinga nkwananga ne kakati bwe nazzeeyo sikwana era byo biri bye nasanzeeyo ninga nti banne tuli mu kibuga tewali kyeyongerako waliwo ekifo kye bawaana ekisanyukibwamu kyesanyukibwamu ku Sande haba kiwaana oluwaana nera bw'otuukayo banange natuukayo okoma ku music yekka bintu ntwabo bityo siraba na lwaki anyway abantu nabo tebalina byakwogera mu Jinja sirabayo honorable Migere kwe yagambye wa hotelu ya atekako swimming pool simanyi yawedde simanyi oba bikyali naye balikola kati subye tebamufuumuule banyi ba gavumenti bizibu nnyo tujalambula banyi omugamba kati gwe vaawo awo nawulira nti project gye baali baleete ya hotels zino nga ya compensating abantu abo bonna abali ku lubalamu olwo bazimbe star hotels ez'omutindo naye oba byaddi kakati olaba kati Jinja ino kubanga Kampala bane twogereko amazima osegera bulungi nakugamba ekizibu kya Jinja banne bwe bukulembeze I told you the problem of Jinja is the leadership of Jinja kubana ndi badde nenya meya nemera talina buyinzi nakugamba luli sitekiraka ya buyinzi there is no profitable project esobola okolebwa mu Jinja ng'abakulembeze tebaliddeeko waliwo ekintu kyendibadde kubuuza wano tebagala babayitako bagenda kibuuza mu kalulu naye sijja kibuuza wano kankireke kiyinza okundeetera ebizibu so kati Jinja ekisaawe ky'ennyonyi kyakoma wa manyi nnyo bikubuuza omanyi waliko kansala Jinja kankikwanukule tewali project eyinza kukolebwa mu Jinja abakulembeze baba tebalinake balyako ekitegeeza tikiralemesezza Jinja kubanga university omanye kyatuuka ku university ati nawulira Makerere University bagenda kuzimba wano anti kati tebannalyako ne bakireka bakikuba paka bali bagaye bagitwala Budondo nkugambe bajja kikuba kati Crescent Crane bagigulawo ddi kubanga ye bagizimba ate Busoga University ekyo bakiriko ekyo nakiwulidde nti bakiriko nnyo naye nakyo nkirinze naye ekisinga Busoga University we yabeerera wano bajjukira abaana nga basomera eri ng'olaba some life because the problem of Jinja now is the population jjukira nti industries amakolero agasinga agali mu Jinja gagenda gafaawo bajja ne bagasoma amakolero mulina mangi Nambo Jinja yesite ya makolero agasasula omukozi 10,400 ku 15 ate nga kuliko okulya bane Chirington yagenda wa eyo yavaawo twalambulanga Chirington ekola enkumbi ate tiptop weri ate bine bimba byenda bawanu biringa byafukoba bisitowa bikola sweet simanyi bikola biki nga bifaanana bubi bintu tebabisinga na lanji Lubowa tunula bulungi nedda manyi kinyiza ku Jinja opposite tiptop waliwo yali tobacco birinyanga limbo yali BAT baweewa abasiraamu batekewo limbo ekyo nakyo kikubanga ebigundi bennyini bifaana limbo ebizimbe Jinja bifaananga limbo Jinja eri kwetaaga abantu abajingiramu bakwate ssere bawe abasiraamu babaweewo oluguudo olwo awo ne bakolewo kubanga ebiyumbayumba biri awo bityo vaayo gende manganga
agende eri mukulu bali je yalinanga bale waba ita batemanga ngaka 49 jeri agayumba yumba gali biye yumba tebitegereka basi bebe kwesemu ne tuli mu kibuga kikino nese oboyogera omanyi kati obuzibe tulina bali codinga kati waliwo bannabyabufuzi abafuka bakwano ba bosi waffe kati bwoyogera ennyo nga kati abo batandise otwogerako waki tebakuba music tumbaavu tukube music waki manyi bimanyire ebyo abamanyi wona leba bamanyira abo bamukubira amasi bayina akajjanja bamanyira omwana atuli bubi batulanga n'emizimu tuli kwogera ku ensonga enkulu ya Jinja kulaakulana njagala nkubulire omanyi bayiga okuba manyi honorable tujja mukubira essimu lwaki boogera ku Jinja twogere ku ki right now kankubulire option Jinja mbinyo naawe Jinja erino leadership ya Jinja erino Kiriza University Jinja ngambi ejje mu Jinja ngeri serious kitegeeza nti omuzadde yenna abasindika omwana mu university okusoma alina muwa pocket money ono bajja kumusansanya mu Jinja muno kitegeeza hotels zijja kufuna sente aba mobile money bafune photocopy boda special kubanga Jinja eba yeyongeddemu abantu abaze ne sente n'ebizimbe eby'obuvunanyizibwa bijje mu Jinja ebizimbe bye Jinja tulinyanga bali mulimbo musige kulangi bannange si byakusiga bakole batya bafune ku bizimbe ebyo abagagga bazimbe waliwo omwami bamwita tata Owen wanaterezezaawo nono omukulu Gasha Hamad aterezezaawo Gasha baterezezza Gasha wano twagala abantu batereze Jinja aredi Mabega wano waffe naye mulaba kalina egenda speed bawa ku bakulembeze balisa ku bakulembeze tujja kinoonyereza kita kiriko kunoonyereza kubanga manyi waki kikugamba kati kankubulireko Rockie olaba eringo ngagenda ku prison olaba limbe kati ekikube nja kuyitawo limbo nange nakyo kiringa limbo olaba ngagenda eno oluguudo lwa ku Kinya road wetaawo ngagenda ku Kinya prison oluguudo ekikirire ekyewalukuba ekyawansi wagendayoko nga weta ku makepasi awo mubanga abagenda mu kkuba eryokukyali eryokuziika mubanga kyekiri mu Jinja muno sikitegeera the place is too boring mucyamulemuuko Jinja abagagga mu Jinja kiki mutubuulireko kyekiganyi basajja babalemesa babaloga mutubuulireko wano ekisaawe kyebewanna Kakindu singa okiraba naawe ogwa n'eri ekyo kisaawe n'ekisaawe singa omusajja bwe yamala okukola ebintu ebyo bandigambe nti bannange ku lw'obulungi bwa Jinja omusajja tukoleddeko tutereze wano tukikube langi tukiwa amataala eri jimu tugitereze ebintu ng'ebyo abaana bafune emirimu omusajja kirunda Mbaraka baga nti yakolera Salima sale wali yangamba nti mukwano gwa Salima mukwano gwe netamukolera mukwano gwe abantu baleeta propaganda omuntu bw'aba mukwano gwa Igema aba akolera Igeme nekirunda Mbaraka yalwana nnyo mumukwatireko namwe muteekewo amataala mumukwatireko mukube ku plus naye ekisaawe kiriko ensiko ku mabbali waliwo omulalu asula awo bamulalu awo yombega naawe mbega mukasera abeera awo tavaawo oyombega naawe si mulalu so kakati bw'ogenda ku nguudo zokka ez'omu Jinja okaaba do we have leaders here do we really have leaders kakati bw'otambula eno Dunlop nja kulagira bulagizi abantu basimbe ebitooka awo ekyo nakyo kiggwe Dunlop Honorable Nathan Igeme yaŋŋamba nti waliwo enteekateeka tusuubira nti ale next year oluguudo olugenda kuba nga lutandika okukolebwa Dunlop nga luyitamu bweruti paka eringa ku Bidiko ne lwetoola paka ku Kidda e Bugembe so ale next year tusuubira in fact ale bwe banaatuyamba ntuyitanga eyo singa bakikolera dda bakodda oluguudo ono gwe Bugembe eri wansi otegedde Bugembe eri wansi eri Bugembe budumbuli eri gweri eka tuli awo bintu bina tubitamba bwana Gurume deputy amanya guli RCC we Jinja bwana Gurume si RCC wa omupya bannange mutuleko ne bakulembeze bannammwe ne Jinja mbi amataala ku nguudo ekiro amataala ku nguudo genda Mafubira genda Bugembe genda Walukuba genda Kikalamoja genda Masese amataala tegali ku nguudo so nga ate twetaaga security ebeere waggulu nnyo naye bw'oyogerako oli mubi ate tuyingidde December bw'oyogerako masimu gavuga sajja batuwogerera bubi muve mu bukulembeze watemaga boogerako muve mu bukulembeze mugende pack your bags and go bannange Ashirafu omulabako olaba anze Ashirafu ndudde omulaba ndudde omulaba nenja munoonyaako
Asirafu meya jamunonyako omukulu Osumani osirise nnyo mwe mwalayitinga ekibuga mu myaka gyaffe alikola akola neka n'abaana mu entertainment beeranga nga mu byalo tebabira mu bibuga muno mu kibuga okyasobola okolamu ekivulu n'abantu b'Ejjinja tebakyayingira kubanga kati grand pa topuke gyagenda okuba Bugembe topuke musuubira kuba mu kibuga muno wakati neka ti musajja wattu ali Bugembe eri kubanga wano wakati wano abantu ndowooza bwe butuuka nga babula waliwo ebintu bibiri landi soja ateekera Bugembe naye waliwo ebintu bibiri fe twakulanga ebivulu twateekeranga muno mu Jinja wakati mu kibuga Jinja tewakyaliwo osobola tegekera bivulu General Happiness yalagawa General Happiness yabula yadda ku mabbali abaana b'enkoko nagenzeeyo jjo n'entambatambulako zidiba tewakyali bagula bantu bakeera kudduka bwa mutamu buno bwavu buli mu Jinja oba bakulembeze enteekateeka yeegaanyi bambi okiseke kigamba bambi bali abakazi b'omukazi mingi ebaka amasanyalazi Bugembe agali awamu masanze gavaako buli ssaawa masanze ga bbeeyi oluguudo lwa Kinyana olituuseewa wano ng'ewaakakumba ogenda awo n'oluguudo lufu tuli mu site waliwo ogunnya ng'ova eri wansi oli okukonekitinga eno ng'agenda ku Sisaani olaba waawo wakati awo dda ku Spaya wennyini nga ku muzikiti gw'abayindi awo bannange enkuba etonnya emiti tegisimbibwa simanyi oba ku site budget ya environment teriyo ba sente zaayo tezijja tusuubira emiti okubanga gisimbibwa kubanga ezo sente zijja mu budget abali ku environment mukulu nabihamba kiki ekyanyiiza genda Kamulinga esinga Jinja city wano enguudo amataala nagenda ekamuli n'entya amataala kinyaba namutumba nagamba Honorable Mariam namutumba muzimbeyo hotero ekitundu kikule kuba namutumba onoonya woosula nga tolabawo osanga buntuntu so bana tukulakulanya ebitundu kuba kati ye gundi yama okulakulanya ekitundu gundi ani ono ekaliro wano ku resort kaliro country resort kaliro mukulu Eremi Mawanda omulamuzi wa bogenda ekaliro nolaba kaliro country resort hotel olabira ddala ekindu nga ekitundu kikula omugagga waya bawaya bazimbye ebizimbe ekyo kyetwagala mu community naye bannange mwe abantu ababagamba nti muli bagagga waise muzimba bizimbe ewammwe ne mutereezaayo baagala kuzimba walala tukooyanga bukooya